Omukulu gyebaleko. Kale brother gyebaleko. Kale oyogera nange Shakib. Stories. Nfunyemu obuzibu. Mbadde nina wendi nga n'ebintu byengula mu supermarket. Nenumbibwa waliwo abantu abannumbye. Ne batwala batutte ne bantwalako batutte ensawo yange mbadde ninamu essimu zange 2 ne ssente zange ne chaini zange. Naye kati mu bibadde bwe bigenze mu maaso w'ebityo waliwo omuntu abadde wabwera alabye omwana nzibye abbye ensawo yange yeebuzizaabuziza nga nabye mpiikinga nga ngitadde ku kawunta n'agijjawo. Wabula mukulu waliwo omwana abadde wabweru n'aŋŋamba alabye omuntu afuluma n'alinnya kabooda n'adduka naye n'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na anko P. Mbonange n'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na palaso. Boy abantu osimanyi boogera Shaki naye ekisooka bambi kibi nnyo naye nze personally kibi nti bambi bakubye naye nze personally simanyi nze mbeera n'abantu bangi okimanyi like sisobola kugamba mbu oba ki oba ki naye like kibi nti bakubye nze ndi waka na mpoye like simanyi ki naye kati ani like bagambye mbu erinnya omwana oyo abadde wabweru aŋŋambye ye abeera simanyanga abeera na kamiliyoni naye yafulumye basona kungamba bali bonna naye olina ŋŋamba nze nyimiridde buyimirizi wano naye afulumye mulabye nze mbeera na kamiliyoni omwana oyo abeera na palaso omwana oyo bamuyita Benja. Boy wange sina Benja gwe mbeera naye nze mbeera n'abantu bangi mwana naye ngezaako okwogera ne gundi ne bamaneja b'ekifo bampa ekifaananyi ky'omwana oyo ne baŋŋamba bajja binfunira naye si kati bayinza binfunira nkya naye oli ankasiza naŋŋamba oyogera ne palaso singa obanga omulazi omwana oyo mwana w'ennyonyi asobola okukuyamba n'akola ki n'oba ng'ofuna ebintu byo. Kati kyembadde ngenda okusaba mpozi ng'olina ekifaananyi ky'osobola okumpeereza oba nga bakulaze era kyensobola okuyamba nga nfuna footage w'ekifo ngezeeko okulaba nga mbikulaga maybe osobola okunnyamba kuba omwana sina kiki kyengenda mwagaza wabula just anziriza ebintu byange. Kituufu nange ekyo sikiwagira muganda wange era kyannaku nnyo nti naye kansabe era alemena kuba muntu omukunze kubanga boy sikirizaganya nakyo naye kyoba onnyamba Bubaba kati bagale bakwadde ekyo ekifaananyi. Bangambye ngenda kuddayo enkya ku makya kuba mbaddewo for some time. Nenda katyoba okola blood wange kintu kyangu nnyo. Nze kyenkakasa siina muntu gwembeera naye ali mu bintu ebyo naye mbeera n'abantu bangi. Bangambye mbu abeera ne palaso kuba ndabye nga muntu aba aswaza image yo. Yes. Naye kyengenda nga sinaba kwogera nnyo kingenda kunoonya ngenda kubuuza ono omwana wampadde ennamba y'omwana aŋŋambye nti abeera naawe kuba naye aŋŋambye ngenda kunoonyeza ekifaananyi kye. Ngenda mukuddamu mu contact ngenda baba alina waatuuse kuba mubuuza oba mumanyi ku social media oba wa naŋŋamba agenda gezaako amunoonyeze then ngezeeko n'okukolagana n'abaana abagundi aba petrol station wembadde banfunire footage oyo mbe nga ngenda kumukulaga omuntu oyo. Muganda wange mumpeerezako nze okimanyi like oli boy wange ndi willing kyonna ekiba kikuyamba naye nze personally siina muntu gwembeera naye mboba mukwano gwange oba kimu gaalimu engeri bwetyo abantu abamu mbasanga busanzi nga bwe mba nzunze nti ngenze kukola oba ki abantu batwegattako layini neziwera naye bwe mba nsobola okuyamba mpeereza ekifaananyi naye nga mu bantu bange ate ekisooka siina mu Benja gwe mmanyi nze abantu bendiolinga nabo naye mpeereza kyonna ekisoboka. Benja Uncle P omwana batugambye omwana erinnya lye ye Benja omwana tufulumyewo omwana atugambye mbu yamanyi abeera ne kamiliyoni era avuga state ya kamiliyoni natuwa n'ennamba ye natugamba omwana atubye amannya ge bamuyita Benja abeera na Uncle P okitegeera